Emikolo gya Pastor Bugembe anti gituuse era nga ngenda bankutuusako video maaso ye mwennyini ng'ali eyogerera Diana Nabatanzi wamu ne Florence Napijja anti bano ababiri tebakyakwatanira ku ddala jjajja ekyoli kyakoze Ssegirinya mukwano anti ne Bobi Wine talutonze mukwano aboogeredde ebiwanvu n'ebimpi osaana kubanga video eno gwe mwennyini obyewuliridde naye nga sinnababikutuusa sako mbadde njagala osooka okubaza gweno omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG tiddalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatanawo kusubscribinga mukwano beera ngu subscribingako na ku notification bell tubeere nga video tuteekayo mukwano gwasooka ogifuna Hajat Kalodo onaakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bitosa omunoonyako ku nnamba esimu wasaawo ate n'abeera ng'akuyamba era nga gwe wenna ayagala okulangira akalango ko bizinesi yo beera ng'otukonako ku nnamba y'essimu wasaawo ate tugenda bba nga tukuyamba ngenda bba nkutuusako vidiyo eno maaso anti jjajja Ichuli agambye Ssegirinya mu kifo ky'okuba nga ate weeraliikirira abantu bo ab'ekawempe ogenda bba obakolera ki naye weeraliikirira ate kubanga odda ku intaneti mukwano tamusonyiye anti amusabudde ye Bobi Wine mukwano bino byo osaana kubanga obyewuliriddeko lwansonga ye Ichuli anti jjukira ye tasirika era nga mu kintu kino ekya intaneti anti abadde nga yakiwamba omanyi ye Ssegirinya yaleka gwe bayita Mr. Update era ng'ensonga azikwasaganya bulungi naye nga sinaakutuusaako vidiyo eyo ate kansikule nkutuuseeko omanyi amazaalibwa ga Florence Napijja gabaddeyo mu nnaku 2 emabegakaawo naye mukwano ebiyita mu ŋŋambo Diana Nabatanzi ku luno anti teyalabiseeyo ku pate era nga kigambibwa abantu bano ababiri ate bayawukanye naye ng'ensonga eyabaawula ate yali musajja n'ebiralala era nti kyova olaba nti Diana Nabatanzi yavaayo mu aromantic era nga takyazanyirayo bina Uganda naye nga bano baali ba mikwano abeekutte bwe bate naye nga kati tebakyali ate ye Pastor Bugembe anti atusuubizza omwaka ogujja agenda kuba yanjula omwana w'abendi mumusabye nga omukazi buli ssaawa mukwano kamukotereko ye mwennyini ng'ayogera. But then most people here don't know that I'm seeing someone. I am seeing someone. And probably I'll marry her next year. In Jesus' name. Byebyo nno era ng'essaawa yonna anti twambala gomese Pastor Wilson agenda bba ng'akikoze nga bwe nakugambye nti ngenda bba nkuwa vidiyo ya jjajja Ichuli kye yakoze Ssegirinya wamu ne Bobi Wine bonna n'abanoopo anti bonna abatwalira wamu ngenda bba ngikulekera ate obeere ng'ensonga zino naawe ozeewulirako naye nga ye Ssegirinya wonna waali mukwano osaana onywere lwansonga ekintu kino bakitwalatwala dda era nga wandibadde weeraliikirira ate ensonga z'amakulu lwaki mba mwogerera bibino ate wewulireko. Kingi wa internet waali bulijjo mumbuuza nti Queen ajja ddi? Queen yazze. Queen wa internet yakoze eki? Yazze. Naye nga ye Kingi waali kyemuba muyamba kintu kimu mumujjukize nti pulezidenti w'emitimbagano gw'otaalekawo ng'ogenza okusibwa bino gy'emitendera gy'osookerako 1 oyino sooka n'obeera fresh mu kamera gegana amateeka agamu ge nateekawo nga muvuddewo tekyali live ya mu mmotoka tokkirizibwa kukola live mu mmotoka owulira Queen owulira ekyokubiri tekyali vidiyo za kutuuyana teziriiwo ebintu twabikyusiza ddala wotabadde nti ne banno be wali oleseewo ndowooza wagenza okudda nga tobawulira kirungi nnyo nti mu kkomera gy'obadde tolaba muntu yenna okujjako ani Ichuli era wagambye woddidde bwoti kikwewuunyisizza nnyo naye nga bwe kiri obukulembeze weebuli Kingi y'ono naye tewali Queen kati ani Queen wa intaneti. When you look at Ssegirinya clearly n'ebirowoozo bye gwe weewuunye mubaka wa kawempe yaleka eddwaliro baligadde yaleka Segibox address tekyaliwo ekifo ky'okuba waledi ku ebyo byonna ali waledi kubeera Queen wa internet si kugenda mu parliament
nedda politics y'omuyize olabidde ku Ssegirinya yayagala nnyo Parliament naye agitya wabula kyasinga olwanira kati bwa buloga taregisteringanga mu blog association yagenda tumusindise mu Parliament ekifo ky'okkebera kiki ekyatwala eddwaliro kiki ekyatwala ambulance lwaki Kawempe badde teyina mubaka ayagala bwa internet bwa internet bwo tewali obubaka obwa president wa internet bwo tewali wagenda bwagenda buyina n'emitendera gyakyuka nakyusa ebintu bingi wootabadde ekisookera ddala okwewa ekitiibwa okulabika obulungi mu kamera obutatuuyanatuuyana okubeera ne facts n'abagoberezi wabaleka mu bbanga ne bankubira ebbanga nga beebuuza baddeko ki nga babuyaga tebamanyi wakugoberera ennyonyi ennyange nejja kubanga twali mu ttano nga twetaaga ekitangaala tulabe gye tugenda anti omulungi waffe wali otuleseewo circumstance nga tetuzitegeera oba okolagana ne Museveni oba okolagana na Mao Lukwago oba Besigye Seggi nga totegeerekeka twali twetaaga ennyonyi nnyange tusobole okuvuunuka ttano Mukama n'atuleetera ekitangaala kya Silver Fox ekyuli ennyonyi nnyange yavaako ekitangaala ne balaba gye bagenda tojja kusobola kuyita mu ttano nga tolabye Silver Fox kuba teri masannyalaze weetaaga Silver Fox osobole ofuna ekitangaala ojje gyeki ojje wali omusana nga bakaye we bakoze ebbanga bayeekolera balipira beekwata ku nnyange ngendo otuuka nga nina n'ebikwagulo kaye tava wendi ekyuli ye topic mu busonda ne mu office eyo wabbali wa pate yolina bateesa ku muntu ogwo ekyuli ya loan now njagala ogoberera emitendera queen wa internet njagala ogoberera emitendera ozze ku bannamawulire ozze ku pulezidenti w'abaana abali ku mitimbagano ovoola laba gwovoola mu kisiibo weesubya empeera ekifo ky'okutandikira ku saa mu Ramadani abasajja bakwesonyiwe ozze ku pulezidenti w'abantu ku mitimbagano kwotandikidde in any case that's right kuba nakitegedde nti akapressure kontaddewo kandi anti banno be waleka ebweru kyenakola abo nkoko baana namenyamenya bali bino bano simanyi same bulaka wa Maite famire oyo yasigala genda ku Bwailand kunoonya bakazi bazungu kweteeka mu bupale gyawulidde ebitundu gyalowooza teri baddugavu seseruze yagwe ku kizungu ekirala abo nabakutula nakutula obuvubuka obwali ku internet nga nekyaliwo gwe wali otendereza mwali Nuwa Mawaggali musisi yali amukubidde ettaka kuva olwo taddanga nadduka ku TikTok ne musangayo kiri bulade neetaaga okubriefinga funa obudde okubire president to meeting Ssegirinya if you want to stay in this game otherwise we have changed the game to something else. Am I loud and clear?